Oluvannyuma lwa kkooti esookerwako e Mubende okusalawo okuddamu okubala obululu obwakubwa mu Buweekula South era n'erangirira Dedan Mubangizi owa NRM ng'omuwanguzi. Ono akawungeezi k'eggulo yasibye yeebaza Mukama olw'okumuwa obuwanguzi buno. Abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo mu kitundu kino bawonze Buweekula South mikono gya Katonda waleme kubaawo bikolwa bya kuyiwa musaayi olw'enjawukana mu by'obufuzi. Kusaba naye Mukama ow'emirembe ekitundu kino ne bannaffe batasobodde okutuuka ku buwanguzi, ayi Mukama bakumeekume omutima. Era nsazaamu engeri zonna ez'omulabe ezitaani ziyinza okwegulumisa mu Buweekula South yaffe eno. N'abo bennyini abagenda okuwaba Mukama tubasazaamu mu linnya erya Yesu. Bano basabye Mubangizi okusoosowaza ensonga ezituma bannabuweekula ng'atuuse mu Paalamenti. Era nja kusaba ssebo Didani oleete emirembe mu kitundu kino, eyakuyisizza obubi gwe tomuyisa bubi, ate mukomyewo abeere mukwano gwo. Mu kwogera kwe asekeredde nnyo abagala okuwakanya obuwanguzi bwe n'agamba nti bamala bya mbulago era basabye okumwegattako bakulaakulanye ekitundu. Kaakati abagamba nti Didani tagenda kukola, Didani bagenda kumutaataaganya, bamuteeke mu kooti, basiibe nga bamuddukako, bamulemese okukola, beerimba gakyali mabaga. Kyokka bo abawagizi ba Fred Tumwesigye eyasooka okulangirirwa ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Buweekula South balaze obutali bumativu olwa kkooti okusazaamu obuwanguzi bw'omuntu waabwe. Bano bagamba nti tebagenda kwetuulako ng'obutali bwenkanya bukolebwa mu ggwanga, kale nga baagala akalulu kaddibwemu. Lwaki Pulezidenti tukaaba ensi etulaba? Lwaki otukaabye? Abantu batusobola kubagambako. Ffe tugambe nti mmwe mulina ekisembayo. Toyota bali mulaale zaffe zonna okuva ku day one nga Toyota Buweekula South n'Anita Amongo nga bagyesibyeko. Bw'okuba kutusiba batusibe. Bano beewuunya lwaki omulamuzi yasigala ng'abala obululu ne bwe yasanga ng'ezimu ku bokisi nkalu temuli bululu. Twagala bwenkanya mu Buweekula South. Mazima okera otya n'olonda mu bokisi n'osanga mu epuloni. Okera otya n'olonda dialafomu nga tezirimu mu bokisi n'osigala ng'okyabala obululu bwa Buweekula South. Basanga box completely epapula byokka nga biri mu bokisi. Omulamuzi yasooka n'afurizinga ku dakiika 10. Buyafurizinga n'aruizuminga kooti n'agamba yagenda kubala ebyasaayi byagenda kusanga mu box oba bufu oba bituufu, ati yagamba ne DRA forms tazeeta. Babla Nalweiso, NTV Akawungeezi.